taata teyafudde. Taata mwoli, taata mulaba, taata mulota. Nze ebbanga lyemmaze ne taata wange ndyebaliza Katonda. Atanalaba kanaka interview kukakasa tomanyi omuzungu kye yagamba the dead are not dead discuss mu divinity abagisoma mugenda kubanga munyonyoka Tamale Mirundi junior obwe yeyita kati sawa zino senior avuddeyo nakaba amaziga wali ku Kasuku live ebigambo bya yisizaamu wabya yogedde ebimu bisazeemu ogenda bambi kuplengira mu maaso abo ogenda kukakasiza ntino ddala abafu balina amanyi era agowe natana bakumpela kano ka video ka like nkugamba oluddewo nga bwe enkola ya fake kagituwede ebirenge sobola kutambula ku speed eya wagulu nnyo hetukero yosi kinomo eyandegede kumanya kweno information nadala team june nabalabe nnyo ejo masobode kubanga mumuletera oku breaking record wali ku TikTok mugenda baba mumbuza record ki nginda kubanga anje kunyonyola masawo katutandikirewo na mawuliri gafe galeero katandikire ku record omukulu junior hoyo Tamale Mirundi junior yasobode kubanga akola video aba live wali ku TikTok na ku region nasobola kubanga breaking record yokubeza abantu kakaaga nga abanyumiza ali skin yali yajimenya kedda nga ina abantu 15 nayo no yakoze ki naye yajimenye naweza abantu meka kakaaga kitegeza nti abantu bade bagalanyo Tamale Mirundi senior okitegera ekintu ekyo awo nyinyi sigena kubanga anyingirawo nnyo njagala kujukiza nti no ono mukulu atata we obuchanga afa ono yomu ku bantu bakuba muleko benakalaba family ye abavuddeyo nga bali strong osegera kati yagezaako okulwanirira bali nga gezaako balaga nti no yali tata avuddewo nsobola okola ki okulwanirira family temukola ki temoti era mukimanyi bulungi sino musajja oba Tamale Mirundi junior abadde mukozi nnyo era nga akolera government mu Ministry of Land mukimanyi bulungi sokolirize no audio male nkuleetera ebyabindeba nze ebbanga lyemmaze ne taata wange ndyebaliza Katonda badde mukwano gwange badde muganda wange era nze buli wentuula muteerawo entebe muwulira bwenzikakkana muwulira ng'ayogera kwa muteerawo entebe ne mubuuza kati taata nkoze nti taata teyafudde taata muwulira taata mulaba taata muloota kati sirowooza nti taata yafudde era mbeeraawo nentuulaawo nemugaa kati taata nkoze nti nemwogerezeganyaamu but you have to be careful togweddalu mu byosaaga ebyo byotandise okwogera abantu tebafa kati goloza tatange mbu yafudde wali is with us nzimuwulira mulota era kati buli wembeera nga mwetaaga muteerawo entebe n'ensirika nemubuuza kati taata nkoze nti era nenfuna ekyokuddibwa statement Kasuku jasombyeyo okola olunaku olwaliro wali ku Facebook account ye eraga nti no RIP mukyala awomera ddala ngaomawa ebyo mu kisenge mubimanyi byo bino byosigenda kubanga ambyogerera nnyo omukulu Kasuku abudde nagamba bindeeba kyoba okola byonna byatuseewo tokola ki tonoba kozi nkumanyi bulungi okola ki obo abantu bazanyo gamba nti kati biri feya since bindeeba yalakasiri ne Kasuku nalia bindeeba kati muda mukola ki mwesonyiwe just buli kimu bikole ki biterere mu line bino byosigenda banga mbyogera nnyo njagala share price abibatwalemu amale nkuleetere ebya leader of opposition mu maasawo naye mukambwe muko Banange mutabani wanna mukasa munange kukuwaza banga avuddeyo naawe obubaka obulungi ennyo rape namugamba don't leave your marriage ekijja kidde nti kusaasira akusinga mabina naye nga gwa musinga okuwooma webale nnyo mutabani wanna mukasa kukuwaza banga agambye nanyikiza n'agamba they don't know you mwanyinazo omulungi ye kwambala ndandandanda amugambye mukuwooma teri akusinga thank you so much thank you era bwebubaka bwakedde okumuweereza rape namugamba munange tova mu bufumbo bw'okusasira akusinga mabina naye newalaye kakubuulira tonayingira mu bufumbo okyakaabya akajanja ndoozi obuwulidde olina okubeera ng'omutima gwakyuma gwakaaba amangu obufumbo si bubwo gwakaaba amangu toyingira bufumbo gwanyiga amangu olina okubeera nga weeyimirirawo n'oyimirirawo ne wekkiririzaamu mu buli ngeri kukuwaza banga weebala obubaka naye maama
Omukulu leader of opposition Joel Senyonyi yavuddeyo n'alabula Mpuuga n'agamba nti no musajja gwe lekerawo okumanya lugamba nti no tewali kyenkola mu offices za leaders of opposition. N'agamba nti no gwe kiwala omanyi mu office kwali kubba millions 5 era gwe n'ekido mwakola ki mwakwatagana era mwafuuka baki baseruganda era yavuddeyo n'ayogerera byadde bingi nnyo lwaki embeera amwogerera kale ka video kano kampele ka like tweyongereyo sokolabe gwe mulabi omwagizi wa National Unity Platform. Somebody said that Honorable Mpuuga said since he left office, it is not operational. I don't know if he actually said that, but I don't want to compare myself to him. We are not comparable. No, we are not. I am Joel Senyonyi. And other leaders are other leaders. So we have different yardsticks. When I came into this office, that's now when you began to know about the corruption in the Parliamentary Commission, which has been happening in the past years, because that's what they would sit and engage in all of this corruption. Now you know, because I'm speaking about these issues, and I'll not stop to speak about them. So if somebody is complaining and saying, but now you're not different, you're more radical, why don't you keep quiet about certain things? I am not him. I am Joel Senyonyi. I don't entertain corruption, so I will speak about it. I'll condemn it. So the corruption that's happening in the Parliamentary Commission, which you never knew about, now you do, because we are here. And we'll keep letting it out. Sometimes we do it directly. Other times, say, okay. They might say, hey, but Joel seems to have a personal issue. Then I'll give the information to somebody. You put it out there. You have been seeing information out there from different people because we shall avail this information. That's why I'm in this office. I'm not in this office to massage anyone. I'm in this office to keep the government in check, to make sure the taxpayers' money is properly utilized. When that does not happen, I will speak out, I'll expose the rot and all of that corruption. No wonder they don't want me to attend the Parliamentary Commission meetings, because they know the dealings that happen there. Because if all was happening the right way, why don't they want me to sit there? So clearly now you know that all the while they would be sitting in these meetings cutting deals. That's why, please don't try and compare me, please. No. Our role is to keep the government in check. We are saying when we get to power, we shall just be arresting the thieves. We shall not be struggling around censure motion, now court, now this, now press conference. We shall just arrest and lock up the thieves, because there we shall have the powers to do that. Now, ours is to keep the government in check. And that's why the country is aware of many of these things, because we are playing our role. The country is aware. And that's why when you go out there, interact with them, they tell you about these things, because we talk about them. If we keep quiet, they will not be in the know.